Ensangi zino abakulembeze ba Afrika ab'enjawulo baguddewo essuula y'okukayuukira amawanga g'abakyeruppe n'abakulembeze baago nga bagalanga okunyigiriza omwana w'omuddugavu ssaako okunyaga ebyobugagga by'amawanga ga Afrika okwegaggawaza olwo bo ne babaleka mu bwavu obutagambika n'okubeera nga kye balina okukola kwe kuvuunamiranga abakyeruppe buli kadde okulaba nga babayimirizaawo n'obuyambi. Akulembeddemu olutalo luno ye Pulezidenti Ibrahim Traoré eyakafukira Burkina Faso akaseera akatono ennyo wabula nga byakoledde abantu bye beeyogerera oluvannyuma lw'okufumula abazungu mu nsi ye. Ono azze akola okutamawanga g'abazungu nga n'ekirimanyi Amerika mwagitwalidde era atuuka n'okugaana okusinkana omukulembeze wa Amerika Donald Trump. Traoré azze awagira amawanga Afrika ag'enjawulo nga ne South Africa mwagitwalidde bwe yavuddeyo n'awakanya enkola y'ekikabbulo ekwata ku nsonga z'ettaka ekyawaliriza Amerika okugoba omubaka wa South Africa mu Amerika, ekintu ne South Africa kye yakoze n'efuumula omubaka wa Amerika mu ggwanga lyayo. Kino kitunuuliddwa ng'essuula empya ereetedde omugigi gw'abakulembeze ba Afrika omuggya nga baluubirira okugatta Afrika n'okulaakulanya amawanga gaabwe, wabula ekyebuuzibwa oba ddala bayinza okutuuka ku kirooto kino. Abatunuulizi b'ensonga z'ebyobufuzi balowooza nti wadde Traoré ne banne kye bakola kiyamba Afrika kyokka bakusanga omuziziko ogw'amaanyi okutuukiriza ekirooto kyabwe. Dr. Sultan Juma omusomesa w'ebyobufuzi ku ssetendekero wa Kyambogo agamba nti Traoré ekkubo lyakutte ttuufu kyokka alina okubeera omwegendereza ennyo. Era tubeera n'abakulembeze bangi abalungi. Ekyokulabirako twali wano ku muliraano e Congo twalina Patrice Lumumba yavaayo n'enkola ng'ayagala akulaakulanye eggwanga lye, baamutta. Ne tubeera ne Sankara, tubadde ne Gaddafi, kati Traoré naye avuddeyo. Ono agamba nti omulugube gw'amawanga kirimanyi gukyalanda wabula gatalina nsonyi nga Amerika gakozesa lyanyi n'okuwakula entalo ku bakulembeze abakolera ensi zaabwe kyokka abalala nga China ne Russia bayita mu kuteesa n'endagaano ezinyuunyunta Afrika. Ensi zino ez'abazungu tezaagala nnyo, zaagala kulemeza Baafrika mu mbeera gye balimu kubanga Afrika ekisooka ekolanga katale k'ebintu byabwe. Teyeetaaga kubeera ku level gye baliko kuba bajja kuba tebafuna bye baagala. Kyova olaba bwe bakola bateekawo enkolagana naffe batuteeka mu mbeera nti balinga bakama baffe, ffe tulina kukolerera bo. Kyokka Juma wagidde ebikolebwa abakulembeze ba Afrika ekika kino enti y'engeri yokka gye basobola okutaasa olukaalo lw'omwana w'omuddugavu ku banyuunyuusi, kyokka balina okwerinda ennyo abali ku lusegere n'abakulembeze ba Afrika abaludde mu buyinza abayinza okukozesebwa okubalwanyisa. Afrika, ensi zaffe eza Afrika zirina kulemera ku nsonga eyo. Ki kye twetaaga? Gw'oneetaagako ki nange nkwetaagako ki? Tubeere nga tukolagana ku mumbe. Naye kati ensi ziri zaatufuula nti ffe tulina kukolerera bo. Ate munnabyafaayo Richard Lubwama mu kuba byasi agamba nti abakulembeze nga Traoré bali mu kusaaga busaazi era tebalina ngeri gye bayinza kulemesa bazungu okukola kye baagala wadde okubeewala mu ntambuza yaabwe ey'emirimu. Ekyo kikafuuwa ogamba nti abaddugavu bannaffe bayina ekkowe bayinza okututwala. Olwaleero Uganda tuli mu twawanga ntwege. Trump bw'avudde gy'avudde n'akomawo n'atugamba ssente zibadde zituyambako mu USAID program. Kati bannayuganda mu kigambo ky'ebyobulimi, eky'ebyobulamu, ekyenjigiriza abantu bonna bali waka, emirimu gyaggwawo. Okusinziira ku mukulu ono, obuzibu bwa Afrika bwe bakulembeze baayo abaddugavu bennyini abalemeredde okubeera abenkanya eri baddugavu bannaabwe mu buli nsonga era banyunyusa amawanga gaabwe. Munywanyi wa Mugabe n'atekinga ova ekiri e Zimbabwe ekigamba kitya. Ne tubeera n'ekigambo kya Namibia kyekiriyo. Ne tubeera ne Zambia eyaliko Kenneth Kaunda Bakiruba n'abazze baddako. Zambia efaanana etya olwaleero. Tugende Angola, Savimbi ne balwana nti afuga ne bagamba yaleeta fuga bbiri ya muzungu. Abaportuguese ne babeera mu kigambo kya Angola. Olwaleero Angola Pulezidenti waabwe yavaako muwala we ne mutabani we ng'obugagga bonna babweddiza baali bazungu. Ono agamba nti amawanga mangi agazze gagobwa abazungu ate gafundikira gazze emabega mu mbeera zonna ng'ono kino akitadde ku bakulembeze abazze basembeza abanyuunyuusi nga China, Russia, India n'amawanga amalala abatalina kye bagaliza muddugavu kubaako kyafuna. Tuyambibwa tufunamu nga tuli mu nkola ya Kimerika, Kikanada, tuli mu Kijamani,
tuli mu kiyitale ekifalansa so si kikoreya wadde kiyindi wadde kichina. Okufaanako abakulembeze b'amawanga Afrika ag'enjawulo agazigalwanyisa abazungu n'enkola zaabwe ez'ekinyuunyuusi, tulawulwa n'abawa mukisa nnyo okusimatuka okumulwanyisa nga bwe bazze bakola. Enkola eno yaliko mu mawanga nga Central African Republic, Equatorial Guinea, Libya, Zimbabwe ne DR Congo, era bakulembeze nga Patrice Lumumba eyali Ssaabaminisita wa Congo baddugavu banne baamutta bwe yali ataasibye obugagga bw'ensi ye obutatwalibwa bazungu. Oceano Mukiibi ne Robert Mwanje, BBS Terefayina ageesigika.